Inside Story Uganda, real source of political updates. Panga ekitambula nesinga bana ya Allah zenali badde nsoma nnyo mu kyaki naye bugingo yangamba Mirundi nkubuli omuliro gugenda kwokya nnyo gwe Katonda agenda kwokya nnyo omuliro ekituufu naye ate era Katonda bwakyesa kuba bagamba nti ejjana yali enyirira nnyo Jibuliru namugamba nti enejja nenyirira bweti onogikwatira kaani n'agikola muddala etibwe kale ne Katonda awuliriza message etujjamu nti ne Katonda awuliriza ne bwe bakulembeza abatawuliriza kituufu muwulize kituufu awo Mungu atuwulira n'akola omuliro nga gw'amaanyi Jibuliru namugamba nti guno guyitiridde onankwatira yani buli omu ajja guti jana kitegeeza ekibikkeko eri original jana si yeno eri yali enyirira nnyo tegeregeza ne Katonda naye yali agala akwate lwaki teyakola eri etakutukiza nedda ssebo nedda ssebo naye bugingo mu bantu be nali nkoledde ebintu ne basiima bugingo era kyali nkoze bubi nnyo kuba ne ku Mande kwennyini bugingo yampeereza ssente ez'oggula eddagala ku Mande ne yakayi okay bano baasalawo bagenda ne bampa obutwa kane babugulira ndina kuwangala myaka emeka esatu ate jja Amerika bajja ne bankebera ndi step okulabika bwintu wano nze Tamale Amerika nga bajja batya baba ono omwana gundi ani oyo omwana junior yafiirwaki nkugambye ndi waliwo ne seneta wa Amerika eyaŋŋamba nti oyo omwana mumpa omwana wange bagenda muttira mu Uganda ekiki yes nebayo omukyala yali mugaganya yina Oluganda ne wava munno she made the same statement mumpe omwana wange mumpe bajja kumuttira mu Uganda ya disappointing abantu bangi nnyo but bali consistent aba bana tebali consistent is me kubanga generation eyaffe nze nkimanyi nti nga mukozazze mu buyinza emyezi egyo nja kuzaawo Ebyama kituufu omaze okwebulwa bwana kakana nga bwabiddwa ava kulaba sezaalawe leka naawe kukyati nze kyembagamba amulebe kuki yansula nagisi nedduka ye sezaalawe yali alowooza ti emisango gye bamuvunaana aginie mu nze neŋŋaana gufuka kiso kya mbuzi antwale anchumiliating antwale eri ansangirira nnimu Museveni akwata atyanza antwale mbere wansi watu mwebazi miss of the president nga tumwebazi yanwanyisiza mu State House Museveni was encouraging me to mbakube mbata atenda inja batta yara creating obutemu bwennyini yes was not properly briefed okay yali alonza the way looked at the president ngalinga ganti anyambye nnyo singa yantanengenda myaka 8 sikoze kanfo obwavu abana ke batule nengo sijo dama kodume okunniyamu na cannot be nti Ameria bwe yankime waffe satinge ti yakima poti na kitoli kya muka kinyengamu kati yamaze okunniyamu enagisa amaze junior kati gwembo kulo yale byenazalawo kati abakulaba Museveni ye yetunda kati bano bonna bayinodde emirimu gyabwe gwe yayise maama oyo bwaba mukazi agenda ali enkoko ye kubanga yayise maama ayinza nogamba sezaala bwe ndabadde ntega mukazi ono ate nze namukubira essimu mubuulire nti okolagana misege kasitole baka kayina olutwe kasooka wa mukozi embalala kozi kalaga okede ako kafu kasa abantu bangi akasajja kasokodde entaza abantu kati kaleeta abayindi mbw abayindi kabaleeta mulaba abayindi abatta abaana baffe 15 India baleete kasajja ogwe oba eddwaliro liyita lyakajiiki bagenda kola operations transfer tugenda tubagoba bugobi ekiri emulago ekimanyi bagoba omukulu w'emulago alwanirira bantu bali bawambye eggwanika omulwadde bamulangirira ensonga zava ku mochwale eyo bamutie mu ggwanika you die a pain babaleete mu Museveni yabakkiriza Museveni abantu babe kubamba kodomi wa mugi yabasuubula wa tewali muyindi ajja kuyingira
teri muyindi agenda kuyingira mulabo batusibe naye nga tukunza abantu omuyindi bamukubidde wano. We want Cubanese, not Indian. naye abacuba mwabagana nedda Museveni alimba abaana bano tebayinza kufuga ggwanga kutuuka kutta bantu buli muntu. Abantu bajja mukyawa nze nkubuza bikaseera ani atufuga ani atukulembera liri Museveni akyalina grip ku ggwanga lino. Nkubuulira nti omukyala ekyamuyambye kiri eki kuba bambi abantu babulijjo bwe balaba oyo omusajja n'amagye akaabadde yagajjeewo oyo omulenzi noono kizunza omutwe amagye gavaddewo agabakuuma. Yes, omukazi yawonye ku kintu ekikulugwanya yamugambye nti maama can you address this gathering? Mukazi teyanyese yaganye kuba kukyayogera. Yes, on the loud speak abakwogera yabadde amaze oddugwamu. Naga no the mama is bulijjo manyi nti maama ayogera ku nazaalawo mama but mama don't we have our mothers in law nali okwanio ndikaseya niako nengende waffe nemukulimira nengenda mu nsozi nenkaba emmandu eyewaffe yangamba emyaka mulinde emyaka 10 kumikiriza myaka 10 ayingira 10 akalijo kagenda mu baka mu maliwo tanaba okujja kunkati asigaza stages biri okutta abaana be nga tabategedde abayite embwa n'oggweddalu nga talese sente okatera mandu anti nyiri eseza akayo kali bakali muzeeyo otisa baje mukubiyemu waliwo yali yaje mukubiyemu muzeeyi kakati nkuleveyo olaba nti omwana oyo omu amwe mulinde eggulu yabire nazaalawe ne mukyalawe ne musanji we ne mukyalawe olwaleero alabye Museveni era kano akasokoola abantu kaliwe katudde wenjogere wano kaliwe katudde ne mukyalawe yapa nte babagambye aje nenga Museveni namugamba akasajjoko katabani kakajiji nga tanakasiba mukomera kekono nnyo family ye kuba kamanyi tukalira wakati ono akuba mukozi nakube mukozi ko kanoonya sente wekakolera okujja kungali nga Museveni akakutte n'akawe hege bakanoonya katta abantu ne katiisa Museveni mukachwezi kawanze muchwezi ne kakolanga engoye zaabwe donatolwa akasajja kabe kafere kakati mzee Tamale mukwano go bujingo yarumbiddwa naye muno mwana watu byesikiriza wenzijidde wano ngo Minnesota fira gamba tebiriyo akyabiwakanya era yagamba it is a myth. Akankubuulire otafira ine ekizibu kizibu ki otafire mukwano gwange ine ekizibu omu ku basuspects abagambibwa okulumba bujingo yakafuna clearance okufuna pistol ate nga mukwano gwange otafire ebbaluwa yagisayinisa. Omu ku basuspects yes yakafuna clearance okufuna pistol okufuna emundu era dipitala December lala within very short time yabadde amatulusi kutuuka mukambala okuva embalala. Mzee Tamale ngani akiryalinga mukwano gwange otafiire omusajja yazze n'asaba dipitala disiwa mbalala n'asaba okufuna security gundi company yekuume wa bujingo baafuna obutakanya ne bujingo baafuna obutakanya ne bujingo yes buva ku kyolwo baagala ne bujingo bamutte bakibbe nga bwe babbe ekyayiga abasujja batakuta sente abasujja babadde kibano beetaaga ddogo omunyankole yeetaaga ddogo nga bwe nkubye omulenzi ono obuzibu okukkanani anti bwe kye batamanyi obulokole babuzimba ku ki buzimbirwa ku personality kituufu kane bwe mubeera simanyi ki ono adominatinga bali ku muntu kubanga akati sooka olabe bujingo bwe yali ava ewa Sserwadda yatwala ne mutabani we batandika okuba Sserwadda mu basajja abayina empisa wana abantu balamu Sserwadda simulabangako. Sserwadda yayina loogi nga waliwo loogi mu maaso bagiyita nest nga tomanyi ava kusoma wa Sserwadda tomanyi ava mu loogi yagisabira busabizi omusajja neyewola sente mu banka nezimulema okukolaki okusasula Sserwadda n'agulawo n'agaziwa naye nga tamulwanisiza nga tamuvumiridde tayokyezza nga bano wazimbye ekkanisa ye wali wa musajja musiraamu n'agandi okuva lwe baŋŋambi tebaagala kusimbawo kanisa kijja kutunda
bamuyita walala olaba gwe yekusire nnyo ku Museveni olwokuba bamumanyi tebamumbiramu naye alina serwadda abasinza credibility Okay. Ate he does things in humble way. Toli mulamu sikafu zonna. Bwe bawera radio zonna program serwadda yagamba nze ndeseewo muleseewo samuwa program eno yagenda okugyewa mu eyo mu state house nga program yo weeri. Eri waneeno. Nensereko nno. Naye ina program nga nnyonnyola amateeka tanagenda mu parliament. Okay. N'agamba nze kamba terewo program. Tamale Mirundi mulalu oba mulamu. Ne baseka. But eventually yagirekawo serwadda mugezi nnyo. Kakati nkubuulira nti otafiire ekizibu kyayina ye kyatannategeera nti yennyini eyawandiise certificate tuliko organize security company eyo nga ya musajja dipitala December lala abadde ne bujingo era yeekuuma ewa bujingo naye abadde talina pistol yazifunye mu 2 days ago. Otafire should move cautious. Mundu zezakwesiza okuba nti zikola obulumbaganyi ku bujingo. Yes. And the explanation is abo omanyi bagula money tate musoma ne bagula akabukedde ne bagula bufude. The story is, let me tell you this story. Okay. Bujingo bwe yajja okusoma olusooka 31st. Yeah. A strange woman came, was going to be assassinated on the 31st. Yes. Okay. N'agamba omukazi, you see, we are also gonna from Kakande's church. Yeah. Era you ask Kakande. Mu Kakande yazimbe kanisa ya myaliro musa. Mulimu excavators, mulimu gundi zonna mulimu lift mulimu omulaba wonna wali. Ate tekiyitibwa mu masasi. Okay. Kayanja yazimbye church. Okay. Kakati. Ate yekulubisira nnyo ku state house. Kakande ranti election, a bitter lesson. Uyo mukazi bamuyita Nakajiri yabonyabonya Kakande. Kikakasa. Yasabirangayo obusabizi. Nagani n'olubuto lwe. Ntema amatooke. But uyo Kakande era nga bwe bamuyita the man of God. Kakande is very quiet. Very toyinza namutegeera. Toyimuleko nga akanda eddoboozi. Tolimulira ko nga nze ngendeyo ne tunyumya. Naye mugagwe lwaki toli aloga nti ate kati Kakande takyakolera baawano abantu baba South Africa era agenda kuteeka helicopter ejja abantu entebe yaguzaawo wagenda okuteeka ekisaawa omuteringiyo helicopter bajja wali ne naye gwe walabye ekyaki baba ekinyayitawo matiri bona buli wamu kasenyu nga baakabulya mbuyo agenda ku expandinga ne kagulawo bifo kabini za Kakande ziniawo oyagala zisomana nezikania mu mutwe kale tekamanye nti wanayagala kuzimba waggulu esenyunga yakukola ki kali kanzise senyunga yali anzisa tenga namukolera nnyo nga bakalolo okuluva muwadde liriifu kati eriwo owaloko defense akwata mukwata ng'asimbibwa tokkiriza ng'owaloko defense okusimba ati mabega gamu mukupe namukuba ne mundu neegwa nenjijayo bundu chikini bundu neni muyisa ku mutwe ngabana senyunga yabipanga tebatyangawo bantu nentegeera senyonga obubiibu kasajja kabi kafere kalina omutima mubi nenyina waako tekamulabirira obijjawa kati kanko nze nakola ne senyonga ebbanga ddene kalina omutima omubi talabirira nnyina omanyi waliwo abantu nga ye yayagala alayimulaiti abeere nga yalabika but notamanya nti mikisa kakati nkubuulira nti the problem with mukwano gwange otafiire is that this man has not been having a pistols yazifunye tukomye bali ngogamba nti on the 31st a woman came, a strange woman came nakereiminga tibanna I want to know the security of this judge because the president is also going to visit us. Want to know what makes you strong. Ne bamukwata ne bamutwala ku police bamuteereddewo. The suspected woman was released immediately. Yavuddewa ne baba buno obusajja ssente kuba kyafairire naye akwata obwebukidde ku mukwano mumube mbugobewo nammwe bajja batta kasebbowa buno obusajja bwa monita bwayavuwala
Kagugube yafiirwamu 3 billion n'adduka bwasoma enkono w'emmengo omusajja w'emmengo alinga kinyonyi ekita bwekiraba enganga ojjako ng'emisambo gya Buganda negimuba n'aviirayo mu kagaali k'abalimu akatambi kawulire bavuma Abaganda okukamala bukama kituufu ti abo bakola midololo waikana akasajja kamazeemu Buganda ekitiibwa kyonna nekagenda ebusoga nekagenda kati n'abasoga baziika mu masiro buli kyekajja ssente yonna etafaali walabye abakatoliki abasaba ssente mwe muzimba emizikiti nga bajja muzikiti mutuweze ekkanisa embwa eno eyambye kabaka naye Obuganda buweddewo nibuleyo Omuganda akabitinte omutayimbu akakuba ne kavaayo lwampaka akabugolere kabisikuka kubakata ne kabaka akagobewo Abaganda si bwe batyo bantu bakakkamu fe tujja balwanyisa abo anti nobody can say that I'm not a Muganda tewali bwena bajja kuga nti omusajja Muganda naye yatukyawa bukyawa kituufu olw'ebyo bye bakola waba owuli akatambi kali kakati okitegedde kitegedde kakati mukyala bamuta Bujingo yavuddewo essaawa nga mmeka nga 4 oba 5 mu church agende ewuwe kati what is confusing nti bo the more you stay at a place in a church you become omukadde w'ekkanisa omuserikale ono gwolaba oyo omuserikale gwolaba aluddewo mu church ya Bujingo that's why he has acquired the title omukadde naye nga WSFC lwakuba aluddewo tekimujja kuba nti akwalinga tayite namakwadde wesi naye muntu owulira nga bagamba ate yagambye mukadde wa kkanisa ate nga WSFC yes aluddewo mu church kyekimu kiriyo kuba nti afuusa mukadde waki nti Queen's Council binayiisa kyaggwawo bwe twafuna independence bamuyita council si buli lawyer nti council attorney general wa Uganda yenna yafuna title ya council si buli lawyer nti ayitibwa council kakati dokita asomye nnyo n'afuna PhD bamuyita mister ne coach atraining ennyo n'atuuka ku level y'owagwe mister dibaitanga gundi bidandisali mzee wange yali musambi omupiira nga coach we bidandisali era nga muyita mister ate bidandisali afanana Ferguson bidandisali olwava mu kesisi yagwa negwa twalinamu omusajja gagwa Ibale eno tiimu ya kitongole nga boolaba Ferguson ne bidandisali bwali yajjangayo bamugisa abo abatamanyi mupiira ne bagusanga era bidandi yampita naye nga simanyi kakodyo ke kaaliko yali agala kusikira Museveni naye naayita wabi ngono bwemukubya muko ne mujjawo nze kasonda bakuminzaani njiwanika kati oyo ne bwavuganya ne Zike mukoddomi wa Museveni wabwe mpagira Zike nze kasamala okutekinga position sikyuka nkumanyi mpagira mukozi nakukiza kuwafira ku Kayihura wafane Kayihura kati nkubulira ne gamba nti bidandi ne Ferguson tebalina njawulo era bidandi yampite nangani mwana nkubulire nti Museveni tayagala kisanja abaseka bangi abo Kenya balimba era Museveni yampise kuba ekisanja bidandi ngamba oyinayo ennyumba wammwe konzati nina nantwala mu hardware nangulira amabaati nangulira buli kimu ebinazimba ne sente nazimba nangamba mukamwana wange alina gyakola nimugaa nti yasoma singa abadde teyasoma nga wabbeeyi mbadde njagala konteina nje mugulire njiteeke mu World Tax Park atundemu ebintu ndenkuba ekisanja eweekends Museveni akankana n'abagamba Museveni yabagamba this man used to be my friend why is he attacking him nti bamugula Luzige n'amugamba nti Mirundi tebamugula Luzige told the president tebagulanga ku Mirundi Mirundi ayina ekintu kimu nti ekintu kyonna ekikyo takikuba naye kasa waliwo eyamulimba
nono yenyini ono azimbanga sekoko ayolekera eddaavu ajja kufuuka n'akayongoyongo bw'atakomye ku biro Museveni ategeere mukoddomi w'ensi yamutamwa yali mugulidde efaamu n'adduka ezimbabwe bajja mukuba bamuttire wano agati tuzige n'amugamba bakola era oyo omwana yabulokinga sente zange oyo omuko Museveni yali ampadde sente bwenina kukolera mwanda we nga bwe mugira olugosi tayagala mbeere na 11 eriishi Mirundi ewaffe Lubale waffe abamwavu kati ogaggawala mala bagwe nenkujjako mala kutegula ajja kutegula njagala okulaga abanyankole nti nenkuniako nenkugula balabireko oyo agana kuzireeta agwa eddala ajja kuba abaana b'amasaza tembo yayinza kunzita omutego ate kubatani omutego you better deal with a living person than a dead one ate oyogera nani tetwali ogenda kwetonda ejjogo lijja mufuumuuka mu nnyuma ejjogo omulenzi we lwavu lijja mufuumuuka mu nnyuma Museveni atuwe sente naye aleme egamba twajja kufuuka poti na bitoli bya mukoddomi we sinze naga mukoddomi waze emisango ngende esyankwanzimu nali ntulika omukazi yabawenya nali njagala omulenzi oyo ntulike naye ejjogo ly'omulenzi oyo ofangayo ku muntu ali polite naye omulenzi oyo nakano katumwebaze alokase benyondo nkutte linka ben akanijivo Mirundi benyondo kwenkwasa omuntu goto new vision kali ennyoko this man to access this man he must go to new vision ataddeyo omulala amutadde mu sente naye gwolooza ye Museveni tategeera nti singa ye maani bagobye omwana wange bamusudde ku jirikiti ng'embwa yetamanyi birikwe ewaffe omusajja eyatta obwadivaiza ewaffe ekyotera yali Semakula Museveni yamuwa obwadivaiza ne babutegeera temulina motoka envuuza zamulya ab'ekyalo ne bamugulira eggaali yafaanywa ekyotera ne weerangirira nti oli adivaiza wakirigamba nti nze chief cleaner mu toilet za Museveni era nze mbaga ndi mukwano gwa Museveni nti ate abasiigi yes naye sikola nakoma wali nali tayalinga advisor nsweramu ng'omusajja akonkola oluggi lwange hello get in I thought it was the butcherman's office kuba ndi ku floor mune omanyimo kye mutamanyi ayina baadvisor abali eri abafuna emiliyoni 10 n'emmeka ne group mweyanteeka manyi kwalo group eyaba akusasa emiliyoni sisobola advisor gwe manyi afuna 2 nze yanteeka eri mu kirina ampo bwakiri yalipadde obwa kirina olowooza waliwo gwakyusa walabe ko advisor gwawadde omulimu ojjukira nti ku mukalulu ka gundi ono musajja wamuwa jema bamwizange eyaleeta etteeka ly'ebisiyaga gundi basalirwa omanyi nti waliwo advisor yakulosinga yali kulosinze nga bino bifuna abantu 200 nange nonteekamu emasters degree holder yali ngubi nengenda ewaffe tudde wa Bugingo yes kakati okitegedde ti Bugingo bw'aba alaga ebuwe oluguudo lulimu ebinnya ne hamps bw'atuuka awo omusajja ono omukadde w'ekkanisa ng'ate akola mu special forces amuyinako oluganda amuyinako oluganda bakusaidi ya mukazi we oba aludde naye Bugingo yeevuga yekka mu mmotoka okujjako lwateevuze yekka ayita mutabani wa Nsiime Sebutuulo omulamuzi yamufuga so Bugingo yeevuga yekka bulijja badde yeevuga yekka. Don't ask where was the driver. As Bugingo came out of the players, yasanze omuserikale yeebase mu mmotoka wabweru mu mmotoka mu mmotoka ekitegeeza yabadde akoze eki yabadde akooye, but whenever he is assigned oba Kongo oba wa agenda n'akola when he comes back ng'akomawo free. So he is not Bugingo's bodyguard. Embadde nzija omusirikano is assigned okuba nti akuma Bugingo oba just mukwano yo Bugingo alinga nze motoka yajevugira ye Yesu ya mukuumi oli si mukuumi we si mukuumi we officially no tamuyita ina bako bya bibiri ono personal level omanyiko gena nobuza nti ani yagala okunza zikatemba buzi nopu ye yagala okunzita ADF yabagana kamanda yabaga nti mumuti kiwa kyogero oli mwana wa Busiramu ndi mwana wa Musiramu ayagala okunzita ali wa Museveni
yekola kunzi nakano akasokola enda z'abantu kagula abantu banzite nkalina ku recordings naye ndizikuba nga bavudde mu buyinza emunye ennyanja eduduma nefulumya empuuta nefulumya begundi byonna tayimu yabaka bakafunza kyeneetuuka gwekani ku bantu ate alibeeramuko mu gavumenti zonna andi mukozi amukubi akuvumya abasoga avumya kyabazinga obonna bamukozi buligwaniyoko bululu bwa mukozi buligwaniyedduka enagisi novuma kadaga we have a battle in the Busoga region ayo musoga this is natiobe nasinyoma zino emandu ekola kati emandu yemwogere emandu sizala we bwana batategudde emandu uyo mwana agenda kuba abaana benga bayitembwa ekina sigala permanent madness ntokola abanyonkolo embalageko bayige emandu anti emandu ekuba emandu ayineka ate emandu ekuba ayineka kanisa omuntu nambola banga akutte sente zange let me can't use this money nayo yine ekyozikozesa mbunja kuba nfudde akome wasokole tojja kusokola ndaza abantu tujja kunga abantu be bakawandisa abantu 14,800 abanyivu beyakani yako nkude mu Museveni beyakani yako nyanunana abetegeso kolya mugozi kubwere ati tukyawandika bawandisa abantu 14,800 bajjeko ebintu Museveni ayita abantu mu conference etabogere ku mukoddomi wa buliri ategere nti ensi yamutamu ngalu beta banda mawuli nekati ayita abantu anuka ajoze ensi ne kapuni etadira government nazazinyamu azinyalamu nazinyamu nabatisa nabanyalamu kyobala government zigwo nomwana ajja kusuula Museveni tamanyi nti omwana ono amwononye nnyo mu bantu koddomi wa mwononye nnyo ate nga family yakaguta teina kizibu sala ina kizibu wala bana toyota tebaina kizibu naye abakoddomi ba Museveni bamuse kale akati okitegedde bujinga asanga ono yebase alage wowe bwaba agenda okutuuka mukugenda yagenda noono nga yebase mu motoka bwebatuuka ku hampusi nakinazuukuka namugamba nti wano olina okugenda siro bwe bamukubira bujinga amasasi obusirusiru bwe boogera omwana ono olwokuba ndowooza yali ava mu tulo oli yajja na pistol ayimiridde kuki era ffe tutya nnyo ffe abasoma security tutya ewaka ku geeti tutya nze mu mmotoka ku geeti sibeera mu mmotoka yange tentuusa ku geeti njivaako mabega ogikuba amasasi nange nkutte omutoka buluka geeti gwovaamu endeka bwalala sijira mu mmotoka kuba ku geeti bategerera baswamirawo nnyo ku geeti wava munno omuzeeyi wava munno yatunda ettaka lye nyumba wa biliyoni 4 babuloka ne bamugamba tulyako 10% nga bwazibalamu ziba miliyoni nga 6 mumwagizimbira akati ne bamuleka obayita bakuzanya abo bakuzanyanga nabo ekituufu kubanga bayinza okufuna ddiru mu mwaka ki omulundi gumu wavamu n'ekyamuwonya kyali eki oluggi lwali automatic nga n'emmotoka ye bulletproof yali awedde banne bamugamba sasula abasajja n'ezimu bwe yali akoze yabamma sente zimu abo nze saagala bulooka wotegerera bulooka emirundi gyakubira essimu olunaku kituufu otegeera oyo bulooka yes emirundi ate bafere kubanga nze bwonga nti oyina ettaka nze gwe lwaki toliguza mulala tutteko kirwaki kuba ffe batolooza tuli basiru nze siyinza kwagala ttaka ndikutundire oba omusajja akwate nze kituufu kuba onoonyanza omubbiremu gwe litwali lwaki onkubira essimu bulaba kubira essimu ng'akulemeddeko bya bubbi nti ffe balowooza aba office tuli basiru ate bakuleeta eryemulago ebyapa biri ebi kakati nze munnange mbaddewo okubala ebbanga ddene lwaki byonna nze ndi mugezi when the deal is too good think twice kakati bwe batuuka awo yabadde wa pisto tebategedde ludda bukingolo yabaddeko omwana ono ekyamusizza yagudde ku bujingo nga boddegadi yalidde amasasi nga 20 ng'ono omwana yakola ku kaweesi era amasasi mumutwe mwe bagajeemu omutwe ono bujingo yakubiddwa essasi mu mugongo which is true
yakubiddwa essasi mu mugongo era abasawo bagambye ekyo ekiwundu balimu kitunga bagenda bakireka nga kiri open omanyi essasi ziri bweriti waliwo essasi eziyinza okugenda mu mutwe oba wantu wonna nga oli kujjamu ofa bufi ne balirekamu tolaba Kasiri bali bamu betrayins Kasiri eggwanga Itongwa yatandika okutta abantu Itongwa yali obafu obatta yatandika mangu n'omulemeza ku bwammeekya naga akambalageko si yatta omusajja yali gundi oli wa polisi namutugenda atandika obuyekera kati bwatandika obuyekera ne bamutumira Kasiri eggwanga naye nga kyebaagala bumbi ne Kasiri eggwanga Kasiri eggwanga abadde akolagana ebyo byokola monita awabukedde obusirusiru bwa CBS babuwa ssente kati singa tebafuna nze abwambala kuba nze monita sigiraba yafa monita yafa abakyagisoma be batamanyi mulambo omwana omukazi ayinza okufa omwana nasigala asoma monita asigala ayonka mulambo bwafa bwakuba nebuleeta tegule nentweyi nebuleeta nalusanja nga munnamateeka nalusanja awoza gyambuzi nga entuka ekirinyidde nezaala embizi talina omusango gwa bugezi gwe yali awola nalusanja kasola bange embuzi entuka ekirinyidde nezaala embizi gende wa nalusanja owabire nanyini embuzi ekyo gyamanyi gyokka kuba babugula buguzi nebakuba kikatone nekikola kitinebyo damu bikube moneta ye yagwa ali ku kasekonda bagula mugule CBS yo bwete bwekola olaba yaleeta asemenya ali aniski negwa bali babikulu bana akakasajjako nayo kasajja kase Buganda kasajja gwe ose Buganda tokabira kimuzita kasajja kase Buganda Buganda nitujoke bwetyo kubanga kasajja kalinga kinyenye ekyasamye ekinyenye ekyasamye empungu bweyitawo nekyasama kitu mukompabana bwayitawo nekyapala manjiri abasajja bavumya Abaganda okamala kubako kekaleeta Chief Justice ako kenyini kasajja gwe Vemmengo olaba abasajja bakulu tukaba kasajja gwe Vemmengo oyanonya Buganda n'abaana Buganda yes abaana ne batujoga nakana katabani kakajijembwa obubwa Baganda Premier Mulolo nakana kasajja kano bwabasokolera z'abantu Abaganda tabasokola kumanyiko kasajja gwe genda obunyeka nikana kasajja ke katujogeseza akasajja kitu akabaganda tugenda Baganda tukafulumi nga wali omukolo gw'abataka kati kuyole basubirimu nge ensanafu tukafulumi kagenda nekasomba amatafali bakagenda nebusagawa akasajja kagenda konona Buganda walabye abanyankoleka baza okusaba wano sente abanyolo bazisaba wano abasoga ne bazisaba wano nikalego olufuni kwetafali sitafali usije kote waleta tafali waleta wasoloza kasajja akokali sema tafali nedda ne tafali tafali ndikaliko kasomba buli wamu kati batuvuma buvumi Abaganda twafu isekererwa yes kubaka liyo sente bwe nakaleta Chief Justice komanyoko Chief Justice wali muna munsi ono gwalagira ono azimba kali kalowooza bagenda ne bakawa convoy ne bakawa ebintu Buganda kajyononya kasajjako mu byafaayo bya Buganda tukasinza okwonoona Abaganda n'obugalubindi bwako kalinga ekinyenye ekito kakireba empuku kirowooza nyina wakyo kasekiraba kamukukulu ng'ayitawo kasekiraba nga ng'ali yayitawo nekyasama ke kasajjako kasoma naye Katonda yakawonya singa obusiyezi bwali bwaze baali kasiyezi nnyo baali kasiyezi nnyo akasajja kagala nnyo sente baali kasiyezi nnyo baali siyeze ennyuma yaako ndekatotonera Buganda abaana baffe kubonaabona ne batufuula abasiru aboolere nga kasajja kwekabalyamu ssente embwa obubwa justement oyagala Buganda bwotyo yes amwe Muganda naye nolaba kasajja kafuuta embi nkuwa akatambyako okawulire olina tayimu kakutereko okawulire oli Abaganda be batuvuma naye nga kekagenda nga kalyayo ssente kagala convoy kabeeranga mu kaluumu kali emabeka wa UCB kaina kyako natulanga ne kabaka nga katuletera soda nenkategeera nti yeyombwa bubwa kati kalowooza kalayifolezi mukavaaya sajja kononya Buganda tujja kola demonstration ewa kabaka bw'aba takajjako myezi 6
tugenda kukolera kabaka demonstration olangide demonstration myezi yes. Otajeko Peter Mayiga bata mujeko tugenda kuba kabaka amayinja ku mukolo abaganda bwe tukola hey. Nana ojo kulaba ngani kabaka bamuyingize emmotoka kankubuuza okukyusa reforms za Buganda abaganda balondebwe Mengo banyankole be batuyamba bakitaffe bayo kyembuga z'amagombola n'amazzi waliwo mutesa bamulumba ne bamugamba nti gwe twekala kasolo ebintu gonya mafu oyina busimu nyina mujje mwazeemu yenna twetunalumba Mutebi ajja tubuliza abaganda bwe batajjeeko kasajja kano katu akasomanga ekinyonyo mbulidde ennyombi agamba nyombi yantabaale namulinda dda mulwaze nyombi temba ati kubatwala mu UCC kali akabala kayina empali kadduka waliwo nakasajja akalala bakagoba mu muzikiti nga tekanaba tekamanyi kukola ki kunaaba kadomola ne bakagoba mu muzikiti kali mu UCC ojjako pologalamuza kana akasokolenda kazijjeko jakemu kasajja gwe kunga abantu bakube bakutte kakati bujingo bwatuuka bamukuba kubona amasasi bakuba bodyguard wa amasasi yeyagalidde gonna omusajja ono si bodyguard we mukadde wa kanisa mukwano gwe ayinako n'omukazi w'oyo muvubuka ayina oluganda ku bujingo okay. naye nga pisto omusajja ono suspect abadde akulya security ewa bujingo yakazifuna ani yamusayiningidde otafiire how sure are you nti pisto zasayiningidde zakoze anti bwebiri ebisonkole babituttewa amasasi gamusigadde batafalize ne scene of crime tekiriyo bano babugula naye moneta mugireke yamaze kukola omulimu guno yajja najjawo obujulizi bwonna ng'abujjawa yamisinfominga babugula nusuntemeka bwafu bwereere andaweya temuli bituli akabukedde kayinaki leo sinaba kutegeera bulungi bujingo amala okubibwa amasasi instance ebaawo yajjeewo amanya gavuga ogoba ate yayimiridde teyagobye batemu yavuze buvuzi nkugambe ti omusajja oli bamugyemu amasasi nga 20 yagudde ku bujingo nafuka shiudi ye naye nga tubuulirize omusajja ono siga nti yafunye basitoola nga otafiire yamusayiningidde munaku nga 4 nze sinenye otafiire mukwano gwange ye yasayininze naye lwaki bano bamunoonya otafiire amanyi lwaki bamunoonya bano bamubuuze ayanukula ebyo bali bamutega bali kimwagala ave bizuke to the contrary koluno mukwano gwange teyabaze akuze bali musindiikiriza nti fakisi zikole ki ziveeyo kubanga ye yakubaki otafiire yakubaki otafiire yakuba enamba za motoka bamuleetedde yakuba dicto number plates titi for tat mzeta mali msajja mugezi otafiire okuba number plates akuba diru yabano kaniba bamuteka waneno bamusamulaini niba musabule yagamba kabadi naye nga omusajja ayina pisto yali talina pisto yakuma security wa Bugembe ne baawukana musajja alimbalala deputy ye yasooseewa n'abaana be ne bagenda e Nakasero mzee Tamale eyo na instance yabaddewo yakuletawo nsonga yakukatiza banagana kuba ndi batwembulesinga dicto number plates andi nkugambye bamusasudde otafiire bamusasudde kubanga bamwogeza je tamanyi lwaki bamwogeza agambe nti kabadi naye nga ate kampuni gye basuspectinga nti nanyini ye yabadde akubye bujingo ate otafiire yabasayiningidde bafune emundu pisto munaku ntono nnyo eziyise ensonga yabuji pastor nabagambye ngenda kubawa amawulire gemu first class butofu tufunye first hand information mugende mutegeeza sinna kugamba nti mukadde w'ekkanisa doesn't mean that is an old man no it means somebody has been there for a long time okay and he is a soldier of SFC who has been related to Bujingo for a long time. Yes, he is not the official bodyguard of Bujingo. No, the man
because has been there for a long time. Whenever he has time, oba ali mu leave oba wa, he comes to Bujingo. Have been close, but it's not his official bodyguard. The man who is mainly suspected acquired an operation license and have pistols from Mutafiri. Data was written a few days ago. And he is a deputy RDC in Barara. But immediately after the incident, was seen at the hospital. His children were seen at Nakasero Hospital. After the incident? How did he get near this information? That Bujingo was involved in such a wound. Wanted to find out whether it is true or not. Omanyaba temutetuba sasula. Tunawulira miranga. Omawe baro lokusasula. Ireddwa gwe yangamba. Nti president agandi gendo Mirundi. Amagulu nzija nabona omutu. Bwembirekawo nensanga babibbi nagasamusi. Notwala bujulizi. Kati hired saga. Oli omusasula. That's why. Where was this man? Was he still in Embala by the time? How was he there in the hospital, and his children were seen in Nakasero Hospital to confirm whether the man was dead? Was it to concern or to confirm? Kati buno monitor babuguze. Obwabukedde buli double aged. Bwe bukubira otafiiri. Buyinza okubanga abaaki aba namba z'emmotoka bwe babuguze okutomeza otafiiri. Kuba it is going to emerge. Otafiri signed this man to get pistols a few days ago. And the attacker used a pistol, and there has been bad blood brewing between this man and Bujingo. Because Bujingo had a disagreement with him. Anti yabadde wa security yabadde akuuma nga providing security contract nimala terminating nayagala amujjewo naye nga mukwano gwe babadde bonna ekizuula nga amugga baba tebamatira. Do you think we have shared the same amount of money? This is what I tell my drivers and security guard, that when you drive me to a friend of mine nampe million 10 should we share it? No. You are always to drive me. Yes, bwekiri naye abamu balowooza nsinze nakuvuze ate nze ngaba naye waliwo abatagabira ddala kituufu era nabaga nti eyo emotoka ogiraba kati emaze embalala ennaku ezi kubanga buli omu ayagala ewaabwe asobole ali muyuggi n'atalina bwali kati eyo emotoka bagigula bamuwa sente kati emaze wiiki ezi wiiki 2 naye nza ngimanyi ti emotoka eyo singa nanyini nsi egitwala yali agala agitwale muwozi n'agikumyawo ndagijjako amafuta gali 5 uyu mwana muvinyu wabogo muvinyu amwenyabonyezanya nange kyenava mugendereri yennyini ewabi alimala kuteegula n'asasula sente zange ajja kuba abaana be oba agwa eddalo kati ogiraba nti eyo emmotoka nze mukazi wange ambuuza nti but why do you allow such a man to conduct himself in such a way? Ne mugamba nti ewakati zirekawo nempangisa. What's the difference? Amafuta nze geeteramu muwala wensi kakati bwagenda emmotoka nebula musevinga mbagulira ekyemisana mbawa ssente nga twawukana oyumba muwonyi. So a hired car is better. Kubanga tesagala bitiibwa nti UC kano kekagala kasoole ewabuwako nga nkole kasoole nti nako kalina emmotoka gye katalina kakati nkimanyi nti the reason why this vehicle is there and he comes that when he wants it is because this poor munyankole who pays him $1 million nasiba nayo wiiki 2 nagenda mu church ng'asowodde nagenda ku mbaga ng'asowodde nagenda mu baleeba ng'asowodde tayita kukiza teri munyankole emmotoka y'omunyankole oba omuntu yenna n'omuganda ali responsible dereva agirekawo n'agenda ku bodaboda ekituufu izo nemyagibawo ogiparking awo n'ogenda kuba mbaga mutwale kubanga amwinoculate myself nti nze sigezangako nti pologulamu zange zaali zisasula State House baali zijjeewo Nakalema yaali zijjeewo naye alla yalamula Nakalema yaŋŋamba nti ndi mulalu naye nnyina asiiba ku migwa mulalu yennyini zonto yongera nawe ojja kuba zanta lumba emmandwa omunyankole kalabeko ku mmandwa kyebayita emmandwa bagende newabulamu Nakalema balabe nga nnyina ali ku migwa bwe yali tannannumba nnyina yali agwa eddalu naye kasa yagamba ababukedde mukube mukuva eddalu ate kabusenge waabwe bakitawe babiri bagwa eddalu nkubuulira famire y'abalalu
I will not doubt Kabushenga to die a mad man. He will die a mad man. Kobushengu. Kali sigenda kusukona leero. Kamberekereza tubadde ku nsonga ya pastor Bugingo. Story yonna njibawadde. Story yonna mu butuufu ebadde bitebina kuba nti bivaayo obitujjiddeyo. Kale obadde mulabe mulungi nnyo nkwebaza okuba nti